Omunnakyaggwe bwe nnali mbasiibula ewaka asuubiza mami okumuyimbanga mu gita bamwendisiimira ebirungi by'azza nkolera nga bwe sikola ekyo mbeera nawunga n'omutwe. Omunnakyaggwe bwe nnali mbasiibula ewaka asuubiza mami okumuyimbanga mu gita bamwendisiimira ebirungi by'azza nkolera nga bwe sikola ekyo mbeera nawunga n'omutwe. Mirembe basse b'amakutumuganya nzikeko ekyagibuza embwa akabi n'ensonga kambawe. Omuntu wa wano bw'aba teyeenyiizizza abeera ne kkala ng'etiisa omugenyaze. Bwe gutyo ne ku maka bwe gakyankalanye zireese n'omuwuulu nange ne ngoogerako. Ng'omufumbo yeewunisa alinda boogere ekyamulemesa amaka ge n'agasuulawo. Abazze bayimba nga boogera ebikankana batiisiza ddala ayagala okwanjula awase. Ze nno bwe ndi munnoowo nkwagaza oyige kanzije nkuwa ekibuza eddembe ly'amaka. Mwekkaanye ng'omukyala gw'oliba ofunye bugobbogo si muliro tukujjukiza nnyo. Kwatira ddala mpola ku kintu ky'oliko embeera y'obufumbo era egwanira aguma. Wekkaanye ng'omusajja gw'oliba ofunye bugobbogo si muliro tukujjukiza nnyo. Kwatira ddala mpola ku kintu ky'oliko embeera y'obufumbo era egwanira aguma. Nze tusuubira Pawulo Munnakyaggwe. Ndi muyimbi wa kadongo kamu. So natandika akadongo kamu ono emyaka egiyiseeko. Emyaka mingi kubanga kyenzijjukira okulaminga obulungi nti omugenzi Kafeera afa 2007 naye nga ndi muvubuka muto nnyo nnyo. So nenfuna interest nga omuntu eyali asinga okunyimbira bye mpulira ku mutima nga njagala yali amaze okuvaawo. Ne mpulira okwegomba mu mutima. So nenzija nga nkipushinga mpola obikolerako mu nnimiro olunsi bwotyo naye nenfuna okulinga okutuukiriza ekyo kyennyini kye njagala ntandika okituukiriza mu mwaka gwa 2009. Yes, Kyekyasinga okukwagaza omukunja Saafi? Omugenzi Paul Kafeero amazima gali nti ng'oggyeko byonna ebisangibwa mu mayimbi naye sirowoozaayo ku mulimu gwe yandikoze singa teyayimba. Yali muyimbi nnyo nnyo nnyo. Yali amanyi okuyimba nga byonna by'olowooza bye tusoma ebikola music yali abirina. Yali source of vocalist ng'ate alina melodies ng'ate alina message ng'ate alina stage performance n'ekisinga obukulu ng'alina eddoboozi eddungi ate nga mukwata mpola. So yali amanyi okuyimba. Luyimba ki olw'omukunja lw'otuuka n'ogamba nti oluyimba olwo lwantuula ku mutima? Kafeero yalina ennyimba nnyingi era ye muyimbi yekka gwe sisobola kugirayo luyimba lumu nti lusinga lunnaalwo. Naye sofa ezimu ku nnyimba ze nsinga oconcentratingako ennyo ziringa 3. Oluyimba olumu baluyita Musaayi gwange. Yes. Then oluyimba lwaki Musaayi gwange? Musaayi gwange yalaga nnyo obutabanguko obusobola obuli mu bika mu famire. Ate kati nga bwebuba nga lukugezaako okulengeza ekiriyo nti bw'oba okyali mulamu ng'olina obusobozi ogezeeko okugadinga ebiyinza okujja mu kika ekikyo. So olwo awo wennyini weeyambisa otya oluyimba olwo mu bulamu bwo? Famire yange ntudde nayo emirundi mingi kuba nze mulenzi yasigala ewaffe. Abalala balaga? Abamu bagenzi bafa. So naddala mu maama ndi nzekka, mami wange akaddiye ndi nzekka, ate ne ku sayidi ya taata nze nsigadde naye abawala gye bali. Yes. Kati anti bagamba akuzaala omu akoola bbanja misana kiro n'enkeera bw'otyo tolina kuwummula kubanga olina okunoonya abagenda okubeera nga bazzaawo ekika. So nkolayo akayimba akasooka nga bakayita Janet. Janet yali ata? Was it a true story? By the way, ne ku profile yange omwana aliyo yoyo tusuubira Loni. Kati Janet yali true story. Gwe wajjamu emirimu? Yes.
Weebale kola. Era gyali akuba nti kati aliko somewhere mu bulamu obulala nga bw'obimanyi. Eriyo kati akwasaganya. Of course. Naye nga tetulina buzibu twogera. Kasita tulekerawo. Twazaala. Lwali lutambula lutya? Janet. Gwe wammayogerako mu bantu ekibanga tolina bambi nsonga erikulemesa omuntu bwe mwatta ekyama awatali musango. Abantu abamu bagamba mbu waliwo ze nnina empisa envundu kiba kitegeeza ndi mubi mbwera sisobola nakuwaseera. Naye wakati mu bigambo Kiniti nkusaba tokyusa omwoyo nja kufuba nga bwe kiyinzika bambi ndibaawo okukugumyanga. Ndi mugumu Kiniti wange bambi mwoyo toterebukanga ne bwe bali kugamba ndi musibe olwangawo okukakasanga. Kkiriza nti mazima nkwagala era siyinza kkoowa siyinza kwekola bitajja ku muntu gwe nayagalanga. Bwe lutyo. Akayimba ak'ofiisa akadde n'okamuweerezaako. Ennyimba zimanyi atazaagala nnyo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kale weebala egyo gyonna gy'otuusizzaako engalo. Erinnya nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Buli wentuula tubeera ku nsonga za music waffe ono owa Kadongo Kamo. Ndowooza ababadde balowooza nti bino bintu by'abakadde twongedde okulaba ti Kadongo Kamo ono akyalimu omuzinzi ogw'amaanyi era abaabadde ku Sheraton nga 31 omwezi ogw'omusanvu mwakirabye bulungi nti Kadongo Kamo abavubuka basinga n'okumwagala. Abakulu baabaddeyo naye population eyabaddeyo okusinga yabadde ya bavubuka. Mukyala Harriet Birungi, Mwami Kanaakulya Umaru, Mr. Mubiru Charles n'ow'ewaka mwebali nnyo mwebalire ddala. Mukoddomi wange Kabyanzo, Vincent Ssentongo okuva e Masaka, Kanso Sansaluwaga. Nafuna omukisa nasisinkana abantu ab'enjawulo mu kivulu kya Ataakulaba beemanyi ne beesimanyi. Era kino kyanjikiriza nti bwe tuba tukola ebintu bino kola erinnya. Tokola erinnya nga eryokero. Tokola erinnya ng'eryakalangwa. Kola erinnya. Omuntu lyagenda okubeera ng'atuuka yeegombe oba oliawo naye alisige mu babe. Yes. Wano tulaba abantu bangi. Olina bbula omuntu naye nga si wa kika kye. Era weetutyo wetutuuka okulaba nga amannya agamu gaava mu bika ebirala ne gayingira ebika ebirala. Yes. Lwa nti omuntu ono yali wanjawulo nnyo. Olina agamba nze ndina okubbula omuntu ono naye nga si waki. Kale Sseruganda gyebale. Kale sebo. Obulamu bulungi. Duniya ogisanze otya? Duniya etutawanya. Kosi nga bwetawanya abalala. Nange so we ngisanze. Naddala mu lugendo luno olwa Kadongo Kamo. Yes sir. Binkalubiriza nnyo naye sinnaba kupowa nkyalemeddeko. Nsaba weeyanjulire abatulaba. Naye akaseppeo kano nange nno ndina akange naye tusooke tukateekeko wansi. Kana kakofiira. Basobole okulaba obulungi tujja kazzaako. Okay. So abatulaba mbalamusiza nnyo. Omanyi tuli mu Buganda. Yes, simanyawo bula erinnya. Erinnya nze tusuubira Paulo Munakyagwe. Ndi muyimbi wa Kadongo Kamo. Yes. So natandika Kadongo Kamo ono emyaka egiyiseeko. Myaka ngemeka? Emyaka mingi kubanga kyenzijjukira okulaminga obulungi nti omugenzi Kafeera afa 27.
naye nga ndi muvubuka muto nnyo. So nenfuna interest nga omuntu eyali asinga okunyimbira byempulira ku mutima nga njagala yali amaze okuvaawo, nempulira okwegomba mu mutima. So nenzija nga nkipushinga mpola, obikolerako mu nnimiro olunsi bwotyo, naye nenfuna okulinga okutuukiriza ekyo kyennyini kye njagala. Ntandika okituukiriza mu mwaka gwa 2009. Oluvannyuma lw'emyaka 2. Yes, kyekyasinga Sokolinde, kyekyasinga okukwagaza omukunja Safi? Omugenzi Paul Kafeero, amazima gali nti ng'oggyeko byonna ebisangibwa mu mayimbi, naye sirowoozaayo ku mulimu gwe yandikoze singa teyayimba. Yali muyimbi nnyo nnyo nnyo, yali amanyi okuyimba nga byonna by'olowooza bye tusoma ebikola music yali abirina. Yali source of vocalist, ng'ate alina melodies, ng'ate alina message, ng'ate alina stage performance, n'ekisinga obukulu ng'alina eddoboozi eddungi, ate nga mukwata mpola. So yali amanyi okuyimba. Luyimba ki olw'omukunja lw'otuuka n'ogamba nti oluyimba olwo lwantuula ku mutima? Kafeero yalina ennyimba nnyingi, era ye muyimbi yekka gwe sisobola kugirayo luyimba lumu nti lusinga lunnaalwo, naye sofa ezimu ku nnyimba zensinga oconcentratingako ennyo ziringa 3. Oluyimba olumu baluyita Musaayi Gwange. Yes. Then oluyimba lwaki Musaayi Gwange? Musaayi Gwange yalaga nnyo obutabanguko obuli mu bika mu family. Ate kati nga bwebuba nga lukugezaako okulengeza ekiriyo nti bw'oba okyali mulamu ng'olina obusobozi ogezeeko okugadinga ebiyinza okujja mu kika ekikyo. So olwo awo wennyini weeyambisa otya oluyimba olwo mu bulamu bwo? Famire yange ntudde nayo emirundi mingi kuba nze mulenzi yasigala ewaffe. Abalala balaga abamu bagenzi bafa. So naddala mu maama ndi nzekka, mami wange akaddiye ndi nzekka, ate ne ku sayidi ya taata nze nsigadde, naye abawala gye bali. Yes. Kati anti bagamba akuzaala omu akoola bbanja esana kiro n'enkeera bw'otyo tolina kuwummula kubanga olina okunoonya abagenda okubeera nga bazzaawo ekika. Oluyimba olulala baluyita Komawotu Pange. Lwandaga ekifaananyi kya, kuba oluyimba olwo namala nekitegeera nti yalina omukozi gwe bakolanga naye mu kulabako Gita Singers nga bamuyita Mukasa. Ndowooza Mukasa n'agenda naye tewali buzibu, so ono mukama we n'afunamu okutya nti osanga waliwo obuzibu, n'akuba oluyimba olwo ng'amwetondera akomewo bwe waba nga waliwo ensobi. Kati nga lugjayo ekifaananyi. Wali ofunyeeko omukisa okusisinkana omwami gwe yali ayimbako? Mukasa simumanyi nakumumanyi naye muwulira. Kati ngoberera ku Sunday ejja enda kubeera naye wano. Eyo gwe yali kubanga ajjira okugira bw'ati ye Mukasa nga avuddewo yali sound engineer n'agayolekera eggwanga lya South Africa. Ngenda kubeera naye. Oluyimba olulala? Then oluyimba olulala baluyita Gwe Mwandabira Nsusseeko. Gwe Mwandabira Nsusseeko. Paul Kafeero ennyimba ze ezisinga yabanga yeetonda. Olumu nga yeetondera abantu Ssekinomu nga Mukasa, olumu ne yeetondera abakyala. Mu bufunze yalabikirangamu nnyo akabonero k'obwetoowaze. Yalina empisa ng'omuntu. Ku nnyimba ezo luliwa luyinza otuwa ku kapera? Ku nnyimba ezo nsobola kubawaako Gwe Mwandabira Nsusseeko. Nange ntwagala. Olwagala nnyo? Kandi okuyimbiremu simanyi oba amaloboozi gali tekirina buzibu. Bukyambiwoomya by'ennyimba obwongo nange bwanziruse ninga abika ekiwungizi. Nyimbye bulungi?
awe bukyambiwoomya byennyimba obwongo nange bwanziruse linga aliko kyeyebigise mukunja wammwe gampitamu bukyambiwoomya byennyimba obwongo nange bwanziruse linga aliko kyeyebigise mukunja wammwe gampitamu musajjawo bukyambawasa gwe mwandabira nsusseeko yafuuse wakatubage kyekyo Paulo Kafeero ebimu ku bintu ebyasinga okumubonyaabonya mu nsi gwali mukwano era omanyi mu nsi buli omu Katonda alina kye yamuteekerateekera naye ate ffe tulwana nnyo okufuna ekyo kye yateekateeka mu nteekateeka ye nti tojja kifuna ate kye tulwana okubeera nga tukola ki waliwo gwe yagamba nti gwe tugenda kubeera na bufumbo kubanga Katonda agamba nkuwadde ndikuwa sirikuwa oba saakuwa kati ono bino ebibiri abireka erina alwanirira kiri nga completely tekiriiwo so nga gwalwana obufumbo wandirwanya ofuna abaana kubanga kyekikulu okusinga ki okay mwami tusuubira so bwotyo mu 2029 otandiika ensiike y'okuyimba watandikirawa of course natandikira Mukono sirerabira ka studio by then kali studio nokakwata mu ngalo kati ebeera studio naye kati tekyaliwo bagiyitanga Rich Boss era ntumiddeko nnyo bambi omukyala eyali director waayo nga bamuyita Daphne Mukono balinga ne Masekulu oyo so nawulidde Masekulu nayo concert ndowooza by the way bantu bange nga 28 omwezi guno tuli nkoko onjeru mu kisaawe the best of Masekulu mu muzimu gwa Nankya nsaba tubeereyo bambi bamuwagira omwana oyo ayimba bulungi ate yomuko kati kale nange okuyisaawo kano buli muwagizi wa Paulo Kafeero yena gyali omwana oyo engeri gikiri nti ava kyaggwe muteekewo obulaavu eyo n'omwoyo ogwo nalabye olutalo ng'amuwa ne Haga bambi so mugende enkoko njeru nange nja kubaayo nange nja kubaayo mu industry nfunye abalabe ab'enkalaakalira nenfuna mikwano gyange ab'enkalaakalira Kakoza Lawrence y'omu ku bo Masekulu nti essimu nenjikuba ssaawa mmeka naye waaba tagirabye naye agenda kunkeereramu ambuuze muto wange wabadde oŋŋamba ki so neebaza management mwami Alex Van era naye twaliko naye wano ne tunyumyamu bantu bategeerekeka ate bantu bakolaganika nabo then n'abantu abaagala emirimu abakozi Masekulu mumuwe emirimu ajja akukubire ku kibaala olina mukolo kwanjula biki ajja akole ki alina ennyimba ez'omukwano y'omu ku bayimbi benkakasa nti Katonda yamuwa alina stage alina obwongo obuyiiya ate muntu akolaganika naye ogenda ng'Obama tomusobola yeragamuko no si kweraga omuntu agoberera amateeka ge ezo principles alina entondo era akugamba nze muzungu ndina entondo omanyi entondo fena tuzirina era ne mu bitongole byonna otuuka mu ddwaliro nga bo entondo baziwandiika waliwo otuuka z'olaba ku ssomero basooka kulaga ntondo zaabwe naye kati nze wenkugamba nti nze muzungu alina entondo naye ng'agenda n'agumira eri gy'asasula ne ssente studio Rich Boss so nkolayo akayimba akasooka nga bakayita Janet yali ata was it a true story by the way ne ku profile yange omwana aliyo yoyo tusuubira loni kati Janet yali true story yes era gyali akuba nti kati aliko somewhere mu bulamu obulala nga bwobimanyi iyo kati akwasaganya of course naye nga tetulina buzibu twogera kasitatulekerao twavaala lwali lutambula lutya Janet gwe wamma yogerako mu bantu ekibanga tolina bambi nsonga
erikulemesa omuntu bwe mwatta ekyama awatali musango. Abantu abamu bagamba mbu waliwo sennina empisa envundu, kiba kitegeeza ndi mubi mbwira sisobola nakuwaseera. Naye wakati mu bigambo kiniti nkusaba tokyusa omwoyo, nja kufuba nga bwe kiyinzika bambi ndibaawo okukugumyanga. Ndi mugumu kyeneti wange bambi, mwoyo toterebukanga, ne bwe bali kugamba ndi musibe olwangawo okukakasanga. Kkiriza nti mazima nkwagala era siyinza kkoowa, siyinza kwekola bitajja ku muntu gwe nayagalanga. Bwe lutyo. Akayimba ak'Officer akadde n'okamuweerezaako. Ennyimba zimanyi atazaagala nnyo. Anyway, okoze oluyimba olwo Janet lwakutuusaawa? Oluyimba by the way bagamba nti nabbi taba na kitiibwa gy'azaalwa, naye waffe banjagala. Banjagala. Kwaliko abawagizi bangi nnyo ab'akadongo kamu. Naddala Kyaggwe, of course. Anti Kyaggwe. Kyaggwe bulijjo oyagala nnyo Kafeero. Yes, naye ngamba ekyalo. Ekyalo bakiyita Katosi Bunakijja. Katosi Bunakijja gyenzaalibwa. So oluyimba ne lufuuka oluganzi. Ne balwagala. Ne balwagala. Awo wazzaako ki? Nazzaako oluyimba baluyita Eddembe ly'abato. Eddembe ly'abato. Ate olwo ne kati bampita tusuubira Pawulo Ddembe ly'abato. Wonna n'abaana. Wonna n'abaana. Lwo lwali lutambula lutya? Lugamba nti era nalwo twalukolera eri? Esewo. Nedda. Teyali studio Rich Boss. Kakati olwo oluyimba. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road. Producer yalina kulabyawo kati this time ali mu Lukwanga bamuyita Musumba Titus. Musumba Titus. Yakolerangako ne Wilson Bugembo oyo Musumba. Musumba Titus. So yakulikodinga oluyimba mu Lukwanga so nno ndooza n'olunaku lw'eggulu baabaddeko awo era abo mu Lukwanga waliwo ttiimu eyo eyawa Kikankane Mami Rebecca ye ttiimu eyo. So nga bwe nnasuubiza nti bwe ndituuka ndidda ne gita, leero nalumbye baddadi mmwe abawuzizza Eddembe ly'abato. Amaziga gaayitiridde mbaana nti kitaffe yentabwe anti yasamba ne mami ekyamuviirako okugendera ddala. Obulamu bwamuyisa bubi bambi ng'abonyeebonye nnyo, ko yereka mbasuule bunze bwe sibaleka mbeera na mulalu. Taata yakeera ku nkya abasajja nabatidde, n'aleeta shuga mami ng'afaananako nnyina amuzaala. Maama yalwala n'omutwe, abaana baabwe be bato, mwattu bikwasa n'ennaku ng'abagobyemu nnyina abazaala. Maama Eddembe ly'abato, mukwano gwange linsaba, teri muntu alitandika ng'oggyeko omusadde w'omuto. Taata Eddembe ly'abato, mukwano gwange lyendiko, teri muntu alitandika ng'oggyeko omusadde w'omuto. So lwe luyimba. Ndowooza bye bimu ku bintu ebitono tulaba naawe osobola okufumiitiriza. So far it's like an intro. Naye ndowooza owulidde ekinyuso ekiri mu luyimba nga luyinza okubeeramu ennyimba z'omutaka nga 10. Naye nga anyway ennyimba ezo ndowooza tujja kukola enteekateeka tuziwanikire abantu basobole okubeera nga bakola ki okuzigoberera. Kubanga omulundi guno mainstream efudde gye mwali mweyinulira kati gwasobola okubeera nga ogirumba olina okuba nga weeteeseteese mu nsawo okuba nga ogikwasaganya. So Eddembe ly'abato. Eddembe ly'abato. Yimba balwagala
lufuuka ensonga. Yes, sir. Kakati awo tugenda jjukira oluyimba olwo ndufulumya tugenda mu elections 2011. nedda se is it wayitangawo emyaka anti yes kubanga ogamba nti wajja 29 akalulu akaddako awo wayita emyaka almost nga ate 10 nga sirikodinga akati awo kakati mu 2016 kakati waliwo 221 kubanga kano akawedde badde 226 kakati 221 awo tumala okumalako akalulu ako kati 222 ngenda nkola oluyimba olwamalamu akagoba oluyimba baluyita democracy kitegeeza ki nasibwa nako nno ani akusiba saamanya saamanya nga kyekikusibya nasangibwa kusho nga nduyimba kakati emirimu gyenkola emirala ninamu emikwano ne banyamba ne banyonyola abaali bankutte. Mirimu ki emirala gy'okola? Mulimu emirala ndi agenti wa kampani emu ey'ettaka oba oli awo sakaiza nayo gyogera wano naye nga ngikolera era baagala amataka ne poloti tubikola bulungi kuba tuli beesigwa tulina eddiini nze tusuubira Pawulo onoonyaako ku TikTok n'ennamba yange gyeri so ekyo ky'ettaka nsobola okujulira kubanga ndina n'omukungu omu gwe mmanyi ndowooza era nga mubadde ba mukwano nnyo ku nsonga z'ettaka. Papa Misa Kisemakula mutumiddeko twali naye ataakula yaŋŋamba omusoga nkulengera yaŋŋamba badde sikumanyi kubanga twabasanga nga mu gurupu weewaali waliwo abaali bammanyi ne baŋŋamba mwami muzungu jangu ne bannyanjula eri abalala abaaliwo. Nze nno emmere enjala ne bwennumira luwa wonna kasitamba nga ndi mu Kampala enjala ey'olubuto ngenda wa Misa Kisemakula ku papaasi nenoonya ekyemisana ne bwe siba na ssente ndya ne nzitwala oluvannyuma bafumba bulungi. Mwebale ekwatagana webale talina buzibu musajja wa mpisa olumu yagituweereza n'emmere. So oyimba oluyimba democracy oluyimba lwa democracy olwo wali ku showa nali saidi zeeyo bayitayo nga nakifuma nakifuma ng'ogenda ku Kayunga Road waliwo omwami yali ategeseeyo mbaga kati oluyimba ne nduyisa wakati mu mbaga naye olw'okuba nti twavaako kiro ssaawa ng'emu kati mbanfu tuvaamu nyingira mu mmotoka tutuuka mu katawuni k'omukalagi awo we bankwatira naye kirungi olwo nga eyakukwata akugamba atya? Nga ŋŋamba nti oluyimba olwo okimanyi nti lulina abantu be luvumirira ne mugamba nedda nina odiyo oluyimba olwo wano nkusaba ogumiikirize tuluwulirize bonna. Kati gwe yali naye mu mmotoka namugamba nedda just yakolanga munnamawulire aleeta information naye terulina buzibu. Neebaza nnyo abaami abaali abapoliisi singa n'abalala bonna babanga abo baawuliriza ne batwala ebintu ngeri ya kisajja kikulu n'okutuusa kati tewaddangamu kubaawo wa poliisi ankwata naye banteera awo saagendako mukomera. So oluyimba democracy lutambula lutya? Democracy lugamba nti of course nali neebaza bantu kalulu naye ne mbaweeramukko byalimu yes yali Bobby 2026 kati naddira election zonna ezajjanga zibaawo nengeraageranyangamu ebyalimu n'ebiriwo then nendeeta ekifaananyi kyawamu kuba bannamawulire obudde obwo baakubwa nnyo emigga egyasukka ne mpulira bambi nga binkutte ku mutima. Abamu baabanga myaka gyange abalala mbasinga n'abakulu okunsinga so ne mpulira nga binkutteko kati nensalawo okuyimba kubanga olumu eddembe ly'obuntu terirwanibwa bitongole ebyo ebikulembera eddembe muyita mu institutions ez'enjawulo okulabika nga mugezaako otegeeza abakulu gye bali nti nedda
wano mukoze bwe muti tutambule mu kkobe tuti. Okay, twatambula tutya mu luyimba olwo? Oluyimba luga nti bannange mwebala akalulu mikwano lwakuba abantu baffe bawerako ababifiiramu. Bannange mwebala akalulu mikwano lwakuba abaana baffe bawerako ababifiiramu. Nga neeyasigadde ewaka akugamba kati ki ekyakutwala n'olemu okufumba lumonde. Era nsaba pulezidenti n'olukiiko lwo tebyokulonda byonna byonna byandivuddewo kubanga twalemwa okumanya nti nno weebiri olw'ebiseera n'obulamu ebize bittibwa nga n'abasinga beebuuza ekyayitiddako abaana baffe baafanga ebyana by'eminya newankubadde baagera mu buwuuva toyombye mukwano gwaffe zaamulema okugondera engero kale abasinga twakwasa Katonda y'amanyi bw'alikukowa olituwa omuntu gw'olabire okitegedde. Kati sobo kityo oluyimba bwe lutyo. Kati eyo yonna we tuvaayo tubadde mu general elections 2026 ewamu akalulu kaali katya? Era wonna kyatawuka. Kale ako kaleke. Tubadde ne kano akaaba amafuta ku kyalo. Chairman we Losiwani. Kayimiridde katya? Ate ako tulina chairman we waffe ku kyalo alina ebifo kumpi 6. Ye chairman we Losiwani. Ewa defense. Ate nno nabo yawamba buwambi. Waliwo omukyala bamuyita eziti Livania Nakatudde yafa. Kakati yamulondanga vice. Bambi bwe yafa n'akwatirako n'abeerako emyaka gyonna. Bw'abeerako emyaka gyonna akaddako konna era n'akabba kasooka yali avuganya Tadeewo n'akabba bamuyita Lulukoma Haruna. Then n'addako kakati kano kabaddemu Mugabo David nga yamuvuganya era still nako n'aleeta n'abaana abamu n'okubasiba n'abasiba w'ekyalo era baakajja abamu bave mu makomera. Naye ntuusa omukisa guno nga bwe ndiko okumpewo wano okutegeeza abantu bonna abatulaba nti bannaffe abali mu bukulembeze mu bifo ebya waggulu tube baakisa tutegeke ng'okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Manyi nti n'ebya Mukama Simon Mukama waffe biyinza okuba bambi bimusobako naye n'abali ku ground abantu abatalina mirimu mu ggwanga lino basusse okujja mu bifo by'obukulembeze bwe bamala okuwangula ebifo mu mbeera gye bawanguddemu yonna kubanga bateekawo amaanyi nga bw'atawangula ekyo taba nakiddako. So olunsi bwe twandibadde n'abakulembeze nga balina professionals ez'enjawulo balina emirimu egy'obuvunaanyizibwa oba oli awo twanditambuza n'ojja nga buli buweereza ng'ozze buweereza naye kakati bajja mirimu kufiirawo ensonga olwaki olaba obululu bulimu amasasi bulimu ki ebyokulonda e Uganda byafa. Ndowooza nfunye omukisa mu kalulu kano waliwo mukwano gwange bweyo mu bizinga bamuyita ye mwami Senfuma. Senfuma ye yayitamu unopposed wa NRM. Ekitegeeza wabeerawo ekyenjawulo bw'abanga yayitamu unopposed abantu ne bamugamba nti kola ki tutwale. Eyo nayo waliwo naye waffe ku kyalo wennyini wenzaalibwa tulina mutabanyi waffe era naye teri yamwesimbako. Kati mpoozi ne wano ewaffe wano tulina chairman Jimmy. Enkola ye tebadde mbi era waliwo eyali asse yamwesimbako sente ndowooza zaali mpitirivu ezaateekebwamu naye ye teyakuba na posita kubanga nsuubira nti chairman w'ekyalo tolina nsonga ekukubisa posita kubanga ekyalo kyokola ki kyobeeramu. Ate ggwe lwaki ogenda ng'ogaba ssente ku mutwalo gwe tuwulira nti gwe bakuwa gw'ogenda zijjawa? Kubeera kutunda abantu wesasula. Tugambye nti buli gwe walaba yakuba ogupost oyo babulooka b'amataka bebaali bakoze kyekyo kyennyini. Otuyimbye democracy oluyimba olwokusatu. Luyimba olwokusatu. Kati tuddeyooko eri emabega waliwo mukwano gwaffe Master Vincent Segawa ye omusisinkana ddi? Segawa ekisooka yali mukwano gwange oyo nnyo naye kati ennaku zino ambuzeeko naye n'asembayo okuwulira nti ali Luweero. So Segawa wali omukubirako? Amukubirako naye n'atuuka ekiseera n'akyusa ennamba
kuba y'omu ku bayimbi abanyimbiranga obulungi ennyo nga bw'ojjako ba Muzeeyi Ssebatta, Walukaga be bamu ku bayimbi bassegawaaba banyimbira obulungi era kuba nabali kubanga mu music industry tosobola kujjamu Ssebatta, tosobola kujjamu Walukaga era tubeebaza bakizimbye. Embeera yali etya mu Friends? Friends sagiyimbiramu nnyo naye akatono ke wali naye nalina mukwano gwe bwe twava ku kyalo bamuyita Kinjiro nali yabeerayo bbanga naye nga tulina omukwano kubanga nze okusinga nakolanga nnyo ne ba mu mwami ono Mulongo ow'omu Ssebatta Mulongo ne Senga Alice Nabatta nabeeranga nnyo eyo naye era ebivulu nabigendanga kitono olw'ensonga nti nalina emirimu egy'enfuga awalala ng'ate nina ogiwa obudde bungi. So twagala tufunzeeko program kati sofa obudde buno olina ennyimba mmeka? Ennyimba nnyingi oweza 10? Nedda ennyimba nga bwendi sofa nina ennyimba nga 20. Yes. Okay. Ogezezzaako oziteeka wano ne wali? Ngezezzaako naye obuzibu tubusanze nga nnyo mu media, radio ne TV. Weewaawo abamu bambi batuyambye abalala ne batukalubiriza naye n'abatukalubiriza manyi nti with time nze ntaddemu amaanyi amatono nabo bayinza otuyamba mu maaso. Olumu bakkalubiriza olwonsi oba mupya kakati nga wabaawo gwe bamanyi bwakulembera olwonsi bakkiriza. So yensi abantu bange ndi ne mwami Tusuubira Paul muyimbi owa Kadongo Kamu musajja Munnakyaggwe era nze mpozi tusisinkana ddi omulundi gwaffe ogwasooka? Oluyimba olwo olwokubiri we nalukolera eddembe ly'abantu nakwesinkana kubanga by then wali otrendinze nnyo ku radio Kadongo Kamu ng'oli w'amaanyi ku Bukedde n'emikutu emirala ng'era nkuwulira so ate nga nkwagala nnyo okugoberera neŋŋamba nja kunoonya omusajja oyo oba etonnya oba gwa. Lwaki oyagala nnyo okungoberera? Mmanyi music tomunoonyamu ssente. Music tomunoonyamu ssente, music wamwagala bwagazi toli bulooka wa music wabula music akuli mu mutima. Passion ekitone kyekyatuleeta n'obwagazi bwe butuleese mu Kadongo Kamu. Anyway, okay. Music wo basobola ku mitimbagano gyali? Yes, ku TikTok gyali oteekamu Tusuubira Paulo n'onoonyaako. Okay, ate okusukka ku YouTube gyendi. Ku YouTube gyendi okozesa Tusuubira Paulo era ne ku Google. Yes. Okay. Kale muntu wange mpozi akasita akatalekeka. Yes sir. Music obuzibu bwensinza okusanga sinnakola videos ebyo bitumenye kuba bya bbeeyi ate eriyo abawagizi ba Kadongo Kamu abasobola otuyamba otukolera video. Ndi muntu ekintu ekimu ku bye nnina ndi muntu mwetoowaze ate sirimu okutunuulira nnyo okufuna ssente. Weewaawo sizirina naye bwe ziriba zisiimye zirijja kakati yenna asobola okunnyambako esobola okumuwa ennamba y'essimu yange era tugenda gigaba. Eno gisome kubanga oba oli awo. Eri 07 7 7 0 yes 45 5 82 tugiddemu 0 777 45 50 82 ng'ova nti owa Kadongo Kamu teyasoma. Kale programu tutambula ne Kikaya College and Vocational School bali wali e Bulenga badde ne boarding arts ne sciences twalayo omwana bamubangule. Tulina B is a hotel and bar bali wali Ensago Premier League wuno binda nkusaba nti ogenda emipiira tukirabiraawo. Tulaba kiraabu wezifeesa mu friendlies era nga n'ezimuku z'abantu ezimu bamaze dde ozinyiga ebitoliro naye league zigenda tunyumira nga tuli ku B is a hotel and bar. Then New Subs Fashions bali ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala. Tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Arua Park ayisa Wilson 1 Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala Hajjati Namatovu Fatuma
waali okubeera nga akuweereza. Omukyalo oyo we mba amwogerako muwe ekitiibwa. Nsinkanye abantu mu kadongo kamu naye mukyala ndowooza ayagala ebintu bino byenkola oba ebintu bye tukola ate ndowooza n'asukkawoko ne mu kwagala. Alina n'omutima gw'ekizadde. Mutabani wange oyo ali ku kamera omulaba. Emikono giraba emabega awo baamulongoosa. Alina ekirwadde ky'abadde amaze nakyo emyaka 21 nga kimuluma. Agezezzaako okwapiringa for plans of pay, abantu ono amuyambe n'oli amuyambe. Ab'emitimbagano be tulowooza nti be bakawagi ne tuzuula nti abamu ndowooza balina ne bye babeera banoonya. Naye luckily wano wennyini wendi emboozi tepankadde we twali naye n'akwata ka vidiyo k'omulenzi oyo n'akateekako mu kutu gwe. Era omukyala oyo we namutegeezaako nti Diidi emboozi tebankadde abaddeko wano, n'akwata ka vidiyo n'agenda n'akalaba. Yankubira n'aŋŋamba Diidi already okubeera ng'agenda ku kiso. Era bw'atyo tetumanyi yasasula mmeka naye bbiri ffe tetulina yadde 10 ekya panado kye twateeka. N'okutuusa kati akyali ku treatment naye era Hajjati Namatovu Fatuma New Subs Fashions. Naye ng'abantu bonna abatulaba bino ebintu babisobola naye lwakuba abamu babeerawo nga beekeekereza. Emmeme gabagaba eneegejjanga. So Mukama muwe omukisa bambi yeebale nnyo byonna. Kubanga kati omwana oyo ku bulamu bwe Hajjati yabuteekako libooni. Oba oliawo ekintu ekyali kimuluma okumala emyaka 21 Hajjati yeerekereza n'abanga alina kyagattako. So neebaza nnyo abantu ab'ekikula ekyo. Okay, mu myaka 5 okuva kati weerabawa? Ngenda kufuuka star. Ngenda kufuuka muyimbi mulungi kubanga sofa nakoze dda n'oluyimba olupya. Baluyita batya? Nakoze oluyimba. Naye waliwo omuyimbi asobola okugamba nti luno lwe nakoze oluyimba. Oluyimba baluyita olugendo. Kubanga ebyo byonna byenkunyumiriza nabigatta wamu ne mbifuula olugendo. Nga neebaza Katonda. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadiini gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Okuntuusa wantuusizza nti naye n'okugenda mu Bwakabaka obw'omuggulu olugendo lukenduke lusembedde. Anti munange buli olukya abasimanga bakola ki? Beetegeka kosa n'abazitunda nabo nga okay. Olugendo lugamba bwe luti: Mukama nfunyeewo oluyimba kwe kujja nduyimbe taata, galundi ku mmemme nduyimbire mu lwatu, ompadde mu nsi emikwano ate onkoledde n'ebirungi, gye mpise bagamba nti nno Katonda munene, abaali baseka banyiivu kyokka ensi erina obusungu, ne beekubagizanga mu myoyo kyabwe bambi, wannyongeddeko ekitiibwa kati nafuuka wanvuma. Mukama nsaba onkuumire mu lugendo lwange, oli Katonda w'abawedde essuubi nga bambi lyaggwa, n'okumakumanga abayinike mukwano, libeera mu kkomera nga mmanyi gwalina obuyinza obundeetera okuva mukwano mu kkoma, era ne bwe ndibeera taata nga mu mubiri nnina ebirwadde, liyimba n'essuubi nga nkimanyi nti Yesu ye musawo ogwo neesiga nze era nzijanjaba ebiwundu,
bwe ndibuulira abalwadde eyo nange olugendo lukendedde kale tutambule emikwano bwe mbalaabala gye nvudde wawanvu mukama otuyambye nnyo otuwonya abalabbayi wadde nkyali mu kkubo naye ndi yaddeko so Lwero buli omu mu bulamu alina olugendo. Omanyi buli olukya twongera okusemberera entuuko y'omutonzi. Bw'aba yateekateeka nti bagenda kukoona gwe n'okola otya tekisukkawo. Anyway, mwami tusuubira olw'obufunda bw'obudde nsaba ogenda kusiibula ku bantu otumire ku bantu bo then n'ekirala emikutu gino mugifuule mikwano gyammwe. Olaba awantu wano si walungi naye ngezaako okuzimba ekintu kye tuyinza okwenyumirizaamu today tomorrow n'emyaka giri singa tunaaba tukolaganidde wamu. Nti internet obudde buno yembeera yokka mwe tugenda okutambulira okubeera nga tugusa ebintu byaffe. Naye we muteekwate internet ate obw'olumu kkiriza etowaaza endala ekolanye eyiyo. Oyinza okubeera n'omukutu ogwa TikTok, Facebook, YouTube n'ebirala naye ng'oba oli awo gukyali mu wejjere. Kkiriza ofune amafuta ku mukutu omuki omulala gukoleeze ogugwa. I'll give you an example. Kojja Kabaya omumanyi? Kojja Kabaya muyimbi wa Kadongo Kamu. Oyo gwe mulaba oyo alasa n'ebigambo. Alina show gye yabadde anyumiza ba Shalom. Show yamusala nti n'atuuka ne Kazibwe Kapo n'amuwa ssente nga Kazibwe yali abanja naye Kazibwe baatuuka ku shaati Kazibwe n'akwata ssente n'akola ki? Show eyo nagirina era ndowooza nze omukuba abalina show eyo naye tagirina. Oli analysis nnyo. Anyway, kale nti Kojja Kabaya yasooka akyala ku mikutu gy'abantu kati n'ogugwe gwasimbula Shalom era naye yasooka kukyala. Gambye abavubuka abo ba Shalom Bruno K batadde nabo ettafaalidde ne ku kintu kino ku kintu kyabwe kubanga ab'Akadongo Kamu batono nnyo eno Kadongo bangi. So nsaba siibula ku bantu aba bannaffe mwena bali ku mikutu mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku mikutu mwenna batuzze batugoberera okuva lwe twatandise mwebale nnyo bambi mwebalire ddala naye ntuusa okutumira omuntu ono bayidawe mutumira lwakuba senga ndagire nabitaka mutumidde nnyo omukyalo oyo mu byonna ebize byogerwa ku mugenzi Paul Kafeero teyayogera ku kigambo kivoola mukama we. Bambi wampisa nnyo era neneebaza nnyo Mr. Kisemakula teyayogera kigambo kyonna kivoola munywanyi we Paul Kafeero newankubadde bamusosonkereza naye Mr. Kiyasirika. So neneebaza nnyo n'abaali mu nteekateeka z'okusondera abaana bano abatono abangi abaali balemereddwa obulamu. Waliwo omuwala bamuyita Black Panther bwe yeeyita andyogere nga nabo bwe baliyita. Omuwala oyo ndowooza ali Sweden eyo yakwatagana ne Bruno K ne bayamba nnyo omuvubuka muwanguzi. Omuwala oyo yonna gye bw'aba nga agoberera nze tusuubira Pawulo mutumidde era Mukama amwongere omukisa ku byonna bambi byatutenkanya. Ajjeko mu music ono waffe mu following mulimu abantu abayimba obulungi naye nga sofa obuwagizi bubuze. So waliwo n'omwami oyo ye minisita Nyombi Tembo mutumidde bwe liba ddala ng'ekkubo lyalimu linaatutuusa well and good. Ekikulu twetaaga muntu atugattako bwe bitabanga bya bufuzi bye birimu naye bwe liba ng'ekkubo lye litutuusa tumwagaliza olugendo olulungi. Ntumiddeko abantu b'ewaffe gye nva sayidi z'e Katose Bunakijja mbatumidde mwenna nti mbagaliza birungi byerere. Ndi ne Muzungu David
Kojja Lukwago Bulemezi naye mutumidde. Mukoddomi wange Yosa mu Lukwago. Yosa mu Lukwago. Mutumidde. Mutumidde nnyo. Yansuubiza engege. Engege. Yaŋŋamba weŋŋenda ku mwalo ngenda kuleetera mukoddomi engege naye naaba n'agifumba nti n'agifumba jangu naye. Naye namugamba ebifumbirwamu byo bikola ki? Weebiri naye ajje n'akola ki? Yo obadde okimanyi nti David Lutalo ayagala nnyo pulogulaamu zizo. Kadongo kamu amugoberera. Harriet Birungi bambi omuwala oyo yantegeezaako. Harriet Birungi simusisinkanangako maaso ku maaso naye mugoberera ku mikutu yonna gy'ali gwamulaba maaso ku maaso mugambe nti tusuubira butumidde. Nsaba Mukama Katonda ayongere omugabirira. Mu bantu be tulina mu kadongo kamu Harriet Birungi kyemmanyiiko kimu alinga w'omulaba kubanga bangi tubalaba wano naye nga balimu amakoona. Ky'omunyizizza bw'aba anyiiza akugambirawo nti kino sikyagala. Ye muntu omwangu ow'okukolaganika naye kubanga akugamba ky'atayagala n'ekyakola ki naye nga ye muntu benzikiriza nti bakassa ettoffaali ku kadongo kamu. Abaana abali ku mitimbagano naddala omukutu gwa TikTok bangi bayinza okuba tebaagala kiwulira naye ye muntu gwempa credit esookera ddala ku TikTok kubanga ye yasooka. Nze nabikola ku Facebook ate ye n'atagira ku Facebook ye n'atandika TikTok era mutwala nga jjajja wa kadongo kamu ku TikTok. Ate nga takomaawo ateekamu neezize kubanga bannaffe abamu babikola. Waliwo abakola kusanyuka kukola ki naye ye muntu gwe mmanyi nti kadongo kamu amwagala wholeheartedly. Wanaawulira nti muzungu nkoze show emeeza esente ze n'aba njogedde asobola okukola ki. So omutima gwe gwa njawulo. Harriet Birungi Mukama Katonda. Ina mukwano gwange Sebowa Mugonza Geoffrey ali mutukula eyo mwami twatandika nabo era mutumbuzi wa kadongo kamu naddala erudde eyo. Bangi bandabako we nakola nagenda ewa Geoffrey Mukungu Malayika Kiwanuka Fiina Moses Balongo ewa Francis Lukenya. Nali nva Tanzania eyo n'aŋŋamba mwami namukubiranga n'aŋŋamba mwami Muzungu mwendi naye ky'oba okola jangu wano ku dduuka era todda Kampala jangu nkutwala ewange olabeyo olwo ziri ssaawa mmeka nnya ez'ekiro era nasulawe. Famire eriwe very welcoming yandabirira bulungi era awo wenfunira ekirowoozo eky'okutuuka e Kajjaga nampa owa booda yanvuga bulungi. So nfunye emikwano gyinza okugamba bamwami Katerega. Ndina mukadde wange musajja mukulu anaate Mami Makumbi banjagadde nnyo. Muzeeyi Ssaalongo Emmanuel Sekidde. Ndina abantu nti wenjogera nti gundi mukwano gwange waliwo abakola ki abawulira abatandika okugira bino ebitta abaana nga bawulira nti nkoze eki ng'oli mukwano gwange era bangi nga bagenda nga bapinpointinga abantu mikwano gyange mbu mwoyo mwaba muwa information no I'm educated nasoma ate nze without abo bakinsigala nkola gyenkola. So waliwo abasenduukirira emmeeme olwa bino byenkola ki byenkola buli gundi gwakola bwoti. So mukoddomi wange Charles Mugenyi Smart mumanyi omusajja we oyo mukoddomi nembeera ne muzeeyi Kabyanzo. Anyway bwe tutyo list eri endless walange Susan boss tebankadde yagikaddiye tusiibuzeeyo akayimba bakayita embeera y'obufumbo tekasenzeko
okubeera nga kaagalwa nnyo maama wange. Kaagalwa nnyo maama wange. Omunnakyaggwe bwe nnali mbasiibula ewaka asuubiza mami okumuyimba nga mu gita bamwendisiimira ebirungi by'azza nkolera nga bwe sikola ekyo mbeera nawunga n'omutwe. Omunnakyaggwe bwe nnali mbasiibula ewaka asuubiza mami okumuyimba nga mu gita bamwendisiimira ebirungi by'azza nkolera nga bwe sikola ekyo mbeera nawunga n'omutwe. Mirembe basse bamakutumuganya nzikeko ekyagibuza embwakabi n'ensonga kambawe. Omuntu wa wano bw'aba teyenyiizizza abeera ne kkala ng'etiisa omugenyaze. Bwe gutyo ne ku maka bwe gakyankalanye zireese n'omuwuulu nange ne ngoogerako. Ng'omufumbo yeewunisa alinda boogere ekyamulemesa amaka ge n'agasuulawo. Abazze bayimba nga boogera ebikankana batiisiza ddala ayagala okwanjula awase. Nze nno bwe ndi munnoowo nkwagaza oyige kanzije nkuwa ekibuza eddembe ly'amaka. Mwekkaanye ng'omukyala gw'oliba ofunye bugobbogo si muliro tukujjukiza nnyo. Kwatira ddala mpola ku kintu ky'oliko embeera y'obufumbo era egwanira aguma. Wekkaanye ng'omusajja gw'oliba ofunye bugobbogo si muliro tukujjukiza nnyo. Kwatira ddala mpola ku kintu ky'oliko embeera y'obufumbo era egwanira aguma. Baganda bange okusala okuli erimmwe oba muyimbi oba agenda alime. Bali abangamba mbu Kaponi alemeddeko tajja kulima oyo. Atasobola kulima. Kati naawe be bamanyi agenda alime oba atalima. Naye nga bambi abaana bano tubawe buli alina platform tubawe obusobozi. Kale ndi mupya bupya music wa kikulu. Bayimbi bapya mu kisaawe naye akiruddemu kye tujja ogamba naye kati mupya eri amatu g'abantu kubanga bwangu publicity tebagisobola kati aluyimba n'alutereka n'ayimba n'atereka. Era ewa Masekuro wasabiyeyo okuperforminga? Masekuro ngenda kuyimbirayo. Yankubira essimu ngenda kuyimba n'abayimbi abalala bangi bayidawo abantu b'enkokonjeru bonna n'ebitundu ebiriraanyeewo bonna Mukono n'ebitundu ebiri awo Kisoga Katosi n'awalala ku bizinga ku mazzi bonna bayiga enkokonjeru kubanga aleese abayimbi bonna bagenda kumuyimbirako. Ate yalina ekintu kye yanyumidde yagenze n'akwata ezimu ku nnyimba zaabwe ezabaleeta Mujuzi Giteeka Lubi n'aluddamu ne Alex Vani anti Mujuzi yafa. Mujuzi Sulaiman yafa mwezi gwali gwa mukaaga yafa gwakutaano gwa mukaaga yafa ne bamuziika mu bitundu by'e Buddu eyo. Kati Mujuzi being nti abadde part mu bulamu bwa Masekuro n'akikola teyakikoze mu bubi naye okulaga obwagazi eri Mujuzi yazzeemu oluyimba olwo ne Alex Vani nga ne ku show eyo agenda kuluyimba ne Alex Vani mu lw'okujjukira Mujuzi Sulaiman. Endongo yali egaanye naye baapambana. Bayani ayinza okunyimbira oluyimba lwa Mujuzi Omukwano Lumbe? Mujuzi Omukwano Lumbe bambi yayimba bulungi. Gaayo oyo yali amanyi okuyimba. Kadongo kamu mulimu abantu bangi bamanyi okuyimba naye ekizibu nti abamu bafensi tebategedde kubanga na following omwami gwe bayita Mabirizi John Stamasi Yaswalukaga bagamba nti be yali yegomba ne Kafeero kati nenoonya nnyo Mabirizi ddala makinga ne Kafeero amazima yali ayimba. Nze nfunye omukisa okuva ku bano abayimbi ab'olusuutirizo n'okuwaaniriza nentegeera nti abasajja gye bali abaali bakola ki abaali bayimba. Okay, kale ebigambo ebisembayo tuveewo. Ebigambo ebisembayo abawagizi baffe ab'akadongo kamu mugende mu maaso n'okumwagala Kadongo Kamu. Ate abayimbi abatandika okuyimba n'abakulu muyimbe ennyimba ez'amakulu si nsonga ne bw'oliba tofunyeemu mangu naye ensi erisigala ekujjukira. Wandibadde tolowooza nti omugenzi Kafeero yanditutta amawulire emyezi gino gyonna ng'ate yafa dda n'abaliwo kye babadde tebasobola kukola. So kyava ku kika kya music gwe yayimba naye abayimbi bangi baaliwo naye ndowooza
Okay, kale bantu bange bwe ntyo mbadde ne tusuubirapo mwana Munnakyaggwe muyimbi wa Kadongo Kamo okusalawo kuli eriggwe oba muyimbi oba si muyimbi agenda alime oba abisigalemu. Mukodomi wange Mwanje Kazi nkutumiddeko bambi omwami oyo jo yabadde akedde ku makya agenda akola emirimu gye. Omusota ne gumutema. Omusota ne gumutema. Kale weetyo ensi weetambula Muzeeyi Magala mukwano gwange. Muzeeyi Magala tiktoka mutumidde nange asanyusa. Muzeeyi Magala omwaka guno tatuyiyeemu kivvulu. Naye Muzeeyi Magala bayidayo mugagga alina ssente. Muzeeyi Magala noonya kutusuubira Pawulo omuteekemu ssente. Muzeeyi Magala yansanyusa. Bamugamba nti ng'ayogera ku muwala we nti wamukwata n'omulenzi nga amututteko awutu amukola atya. Aga nti aba agenze awutu kulya chipusi nankoko byatalya waka. Kakati bwe musanga abiri kati nze omuntu aliisa muwala wange muvunaane musango ki ate oba ewaka ebyo tebibaddeyo. Kati so Magala bannange asanyusa. Kale bannaaye bwentyo bwe ndabise wemba nga tulina bye tugize ebitasanyusizza onaatusonyiwa olulimi tulima lusumangi ate tuli bantu. Kale mubeere bulungi mweraba. Sweet Ddaala wange abadde ku kamera. Sweet Ddaala oyo Sweet Ddaala oli omuyimbi mbadde muse naye ttiimu ebaddemu n'ensubya bbiri obukadde alina oluyimbaza olunyumira. Omanyi weebeera mboozi ya Sweet Ddaala muyinza n'oginyumya paka nkya kubanga buli kigambo kyayogera kiriko oluyimba. Y'omu ku bayimbi. Nze nno platform nagibawadde naye njagala nnyo mwe abatandika mbawe tusitukire wamu. Kale mubeere bulungi mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsaggo Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze. Ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.